إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدو الله عز وجل أبيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وحفظكم المولى جل وعلا ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. تكم يونا تبدو الله تبارك وتعالى نمسمو وفيه ogukwataganako n'ekitabo kyaffe ekiyitibwa ddala ddala oli musiraamu. Ekitabo kyaffe ekyawandiikibwa mukadde waffe sheekhe waffe Muhammad Quraishi Mazinga hafidhahu llahu ta'ala wa barakallahu fiikum. Omusomo gwaffe gugamba gutya ddala ddala oli musiraamu, era ng'olwaliro biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tugenda okukwatagana ne lecture eya namba 2, lecture eyokubiri biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, oluvannyuma lwa lecture esooka ey'okwanjula oba ey'ennyanjula biidhinillah wa barakallahu fiikum. Kati olwaleero insha allahu ta'ala tugenda kukwatagana n'omutwe ogugamba nti osinzaani, era nga tutandikira ku lupapula olwokuna biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad. Naam, barakallahu fiikum. Naam, omutwe gugamba osinzaani, ekyo nga kibuuzo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahu llahu ta'ala, Sheikh gwe tugambako oba gwe twogerako ye Sheikh waffe Muhammad Quraishi Mazinga, Allah mukuume. Agamba nti omukkiriza w'ekitiibwa bw'oba oli mumativu nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi wo eyakutandikawo, era ng'oli mumativu nti oli wansi wa bufuzi bwe obujjuvu, era ng'oli mumativu nti yavunaanyizibwa ku mbeera z'obulamu bwo zonna ennungi n'embi, manya nti omugaso gw'oteekeddwa okufuna mu bumativu obwo bw'olina kwe kumanya nti oyo akola ebikolwa ebyo eby'amaanyi eby'obuyinza ebitasobola kukolebwa kitonde kyonna, ye yekka ateekeddwa okusinzibwa nga tagattibwako kintu kyonna. Barakallahu fiikum. Ansubire nti ebigambo ebyo obitegedde bulungi nnyo. Barakallahu fiikum. Bw'oba oli mumativu nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yakutonda, bw'oba oli mumativu nti Allah azza wa jalla yakulabirira, bw'oba oli mumativu nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina obuyinza ku mbeera zo zonna, yazitegeka yazikyusakyusa nga bw'aba ayagadde, embeera zo zonna, nga embeera zo zonna kitegeeza ki? Oba nnungi oba mbi oba zifaanana zitya, ng'oli mumativu nti Allah yaziinako obuyinza, definitely oyo yateekeddwa okubeera nti yasinzibwa nga tagattibwako kintu kyonna, nga Sheikh bw'akirambise hafidhahu llahu ta'ala wa jazaahu khairan anna wa anil islami wal muslimina jami'an.
barakallahu fikum. Agamba Sheikh w'ekitiibwa kakasa n'omwoyo gwo nti omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala yeyekka ateekeddwa okusabibwa oluzaalo n'obulungi n'ebirala. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala yeyekka gwoteekeddwa okusaba oluzaalo, yeyekka gwoteekeddwa okusaba obulungi, yeyekka gwoteekeddwa okusaba ebirala byonna ebyo ebyeyawulidde ye oba ebitaliiko abisobola, ebitaliiko abifuga, ebitaliiko alina buyinza ku byo okujjako ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba Sheikh kakasa nti omufuzi Allah subhanahu wa ta'ala yeyekka ateekeddwa okusabibwa obuwanguzi, obukuumi, emirembe n'ebirala. Barakallahu fikum. Kubanga ye mufuzi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba kakasa nti omukyusakyusa w'embeera Allah azza wa jalla yeyekka ateekeddwa okusabibwa obugagga, enkuba n'okuwonyezebwa endwadde n'ebirala, kubanga ye mukyusakyusa w'embeera. Naam, kubanga yabirinako control ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh bw'obisaba ekitali ye oba okaafuwadde, ekyo kimatire bulungi nnyo, ekyo kikakase bulungi nnyo, ekyo kitegeere bulungi nnyo nti bwoddira ebimu ku bintu ebyo Sheikh byayogeddeko n'obisaba ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, beera mumativu nti oba okaafuwadde amakulu obusiraamu oba obuvuddemu. Wa barakallahu fikum. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti okukakasa okwo kwe kukusindika okulangirira nti la ilaha illa Allah, ekitegeeza nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba amakulu nti bw'omala okukakasa ekyo, kubanga tawhidur rububiyya ekiyitibwa naam okwawula Allah tabaraka wa ta'ala mu bulezi bwe, oba ekiyitibwa okwawula Allah azza wa jalla mu bikolwa bye, naam ekyo yastalzim tawhid al-uluhiyya, kyekibanja, kyekikusindika, kyekireetera okubeera nti oyawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kusinza. Amakulu kyekikuleetera okubeera nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gw'osinza yekka. Barakallahu fikum. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti mu kulangirira nti la ilaha illa Allah oba otegeeza nti buli kitali Allah azza wa jalla bwe kisinzibwa kiba kisinziddwa mu bukyamu. Wakiwulidde bulungi? Anti amakulu gaakyo gagamba nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu nti wa in kana nti abantu basinza ebirala ebitali Allah azza wa jalla naye babisinza mu buki? Mu bukyamu. Ani ateekeddwa okusinzibwa? Ye Allah tabaraka wa ta'ala. Ani asinzibwa mu butuufu? Ye Allah azza wa jalla. Ani asaanidde okusinzibwa? Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Okiwulidde bulungi? Ye Allah subhanahu wa ta'ala oyo akola ebyo yateekeddwa, yasaanidde, yasaana, yalina, yasinzibwa mu butuufu. Okiwulidde bulungi? Yateekeddwa okusinzibwa, yalina okusinzibwa, yasaana okusinzibwa, kubanga okusinziira ku biri byakola mu butuufu yateekeddwa okusinzibwa, mu butuufu yasaana okusinzibwa, mu butuufu abalala ne bwe basinza ebirala babisinza mu bukyamu. Yasinzibwa mu butuufu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Naam, agamba Sheikh ow'ekitiibwa anti tekirina kintu kyonna, agamba anti tekirina kintu kyonna kye kyatonda. Amakulu ekyo ky'obeera osinzizza ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, oba omuntu omulala yenna ky'abeera asinzizza ekitali Allah azza wa jalla, tekirina kintu kyonna kye kyatonda. Agamba Sheikh tekirina bufuzi bw'eggulu n'ensi. Okiwulidde bulungi? Agamba si kye kivunaanyizibwa ku mbeera z'ebitonde wadde okuba nga kyekibirabirira n'akamu n'akeddagala, n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde bulungi? Bubuze bw'abantu okubiddako ne babisinza. Okiwulidde? Bubuze bw'abantu, bujeemu bw'abantu
okubiddako ne babisinza okiwulidde ne balekawo omutonzi alina obuyinza obw'eggulu n'ensi ne balekawo omutonzi eyabatonda ne balekawo omutonzi ali mu control okiwulidde bulungi y'embeera zaabwe zonna okiwulidde wa barakallahu fiikum wa kathara Allahu min amthalikum agamba Sheikh w'ekitiibwa nti wabula nakyo kitonde amakulu ekyo ky'obeera osinzizza oba omuntu omulala ky'abeera asinzizza nakyo kitonde ng'ebitonde ebirala kifugibwa ng'ebirala okiwulidde ng'ebitonde ebirala naam agamba kifugibwa ng'ebitonde ebirala Allah subhanahu wa ta'ala akyusakyusa embeera zaakyo nga bw'aba ayagadde ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti weekiri oluvannyuma lw'obutabaawo ate kijja kuvaawo oluvannyuma lw'okubaawo agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti kati ate omuntu alekawo atya omutonzi ataliiko ntandikwa wadde enkomerero n'asinza ekitonde ekiriko entandikwa n'enkomerero Allahu akbar agamba alekawo atya eyamutonda n'asinza ekitaamutonda naam agamba nti oba asinza atya eyamutonda ng'ate bw'asinza n'ekitaamutonda ekyo kijja mu magezi naam tolaba nti abeera mu buze ow'ekitalo tolaba nti abeera mu buze ayitiridde wa barakallahu fiikum agamba Sheikh ow'ekitiibwa asaba atya ekitonde ebintu ebyeyawulidde omutonzi ng'oluzaalo obukuumi obufuzi obulungi obugagga obuganzi abaguzi emirimu emikisa emirembe enkuba amagezi okuzza ebyabula okubaza ebirime okwaza ebirundibwa okuzaala omwana okuzaala omuwala oba omulenzi okumukuumira omulimu okumukuumira obugagga n'ebirala okiwulidde bulungi ate kakati abisaba atya asaba atya ebintu ebifaanaganako bwe bityo ate n'abisaba ekitonde ekirala ebyo abeera talaba nti mubutuufu asaana kubisaba Allah tabaraka wa ta'ala yekka kyewunyisa ate okudda ku bitonde ebirala n'atandika okubisaba ebintu ebifaaganako nga bino okiwulidde bulungi nga tebibirinaako obusobozi bwonna agamba Sheikh w'ekitiibwa nti mugaso ki gwafuna mu kukkiriza obulezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala okiwulidde mugaso ki gwafuna naam kakati okuleka nti aba alimba okiwulidde bulungi okuleka nti abeera yeefuula bwefuuzi nti akkiriza obulezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala okiwulidde bulungi kuba singa yali abukkiriza yandibadde gwasinza yekka singa yali abukkiriza yandibadde gwasaba yekka bino ebifaanaganako bwe bityo wa barakallahu fiikum agamba Sheikh ddala ddala gwe akola ekyo oli musiraamu omutwe gwaffe ogw'omusomo gwaffe gugamba ddala ddala oli musiraamu agamba Sheikh w'ekitiibwa nti kimanye nti omugaso gw'ofuna mu kutongoleza Allah subhanahu wa ta'ala obulezi bwe gy'oli naam obulezi bw'okukutonda n'okukufuga mu bwenkanya n'okusaasira n'okukuteekerateekera embeera zo zonna n'okukugabirira kwe kumatirira ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yekka alina obusobozi obututuusaako ebiruubirirwa byaffe era yalina obusobozi obutujjako ebitukosa mu bulamu bwaffe Allah subhanahu wa ta'ala ng'akkaatiriza ensonga eyo yagamba nti aleeta obujulizi Sheikh ow'ekitiibwa hafidhahu Allahu ta'ala yagamba atya Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti wa yamsasika Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim mu suratu Yunus aya ya 17
agamba ki Allah tabaraka wa ta'ala? Allah agamba nti Allah bwakutuusaako akabenje konna tewali ayinza kukakujjako okujjako ye, ate bw'aba akwagalizza kirungi tewali ayinza kukiziyiza okukutuukako. Okiwulidde bulungi kwegamba? Tewali ayinza kukiziyiza kukutuukako. Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti akiwagwa aba ayagadde mu baddu be era ye musonyiyi omusaasizi. Okiwulidde? Naam. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Allahu akbar. Fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Mu suratul Isra aya ya 5 agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti bagambe nti mukowoole ebyo byonna bye musinza ebitali ye amakulu Allah tabaraka wa ta'ala tebisobola kubamalira bizibu byammwe wadde okubaako kyonna kye bikyusa mu mbeera yammwe, amakulu mu mbeera zammwe zonna. Wakiwulidde bulungi? Wa barakallahu fiikum. Agamba amakulu Sheikh ow'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala agamba ki? Agamba nti n'agamba Allah tabaraka wa ta'ala oba n'agamba Allah azza wa jalla nti ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lah min ba'dih wa huwa al-azizul hakim. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti Allah bwaggulirawo abantu okusaasira kwe tewali ayinza kukulemesa kubatuukako. Amakulu Allah tabaraka wa ta'ala bw'aba asazeewo okusaasira abaddu, bw'aba agguliddewo abaddu okusaasira kwe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala okusaasira kwe kubakkeko, tewali muntu yenna ayinza kukulemesa. Amakulu ayinza kulemesa kusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala okwo okubeera nti kubatuukako abaddu babeera asazeewo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti ate bw'akuziyiza okubatuukako amakulu okusaasira kwe Allah azza wa jalla singa akuziyiza okubeera nti kutuuka ku bantu babeera asazeewo, tewali ayinza kukubatuusaako. Tewali ayinza kukubatuusaako amakulu okusaasira kwe, tewali ayinza kukubatuusaako. Okiwulidde bulungi? Agamba nti era ye w'amaanyi omugezi. Omugezi atya? Amakulu akola byakola nga, okiwulidde bulungi, bisaana. Akola byakola Allah tabaraka wa ta'ala nga bisaana era ng'abikolera mu biseera bye bisaaniramu ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kyekitegeezebwamu awo nti omugezi, okiwulidde bulungi, al-hakim ateeka ebintu kwegamba ateeka ebintu we bisaanira, akola byakola kwegamba nga bisaana ate n'abikolera mu biseera bye bisaaniramu ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti omugaso gw'ofuna mu kukkiriza obulezi bwa Allah tabaraka wa ta'ala gy'oli kwe kumatira ddala nti ye yekka asinzibwa mu butuufu. Okiwulidde bulungi? Singa obeera okkiriza obulezi bwa Allah tabaraka wa ta'ala gy'oli, naam, kakati omugaso ogwo oba omugaso gw'ofuna amakulu nti ekyo kigenda kuleetera mu kukkiriza okutuufu. Okiwulidde bulungi? Mu kukkiriza okutuufu, mu aspect entuufu, mu ntegeera entuufu, mu magezi amalamu. Okiwulidde? Buli wokkiriza okugera obulezi bwa Allah tabaraka wa ta'ala gy'oli, amakulu nti ekyo kikuleetera, naam, ekyo kikuleetera okubeera nti gw'ogenda okusinza oba gw'olina okusinza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, naam, ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla. Kankaddemu akantu kano, omugaso gw'ofuna mu kukkiriza obulezi bwa Allah gy'oli kwe kumatira ddala nti ye yekka asinzibwa mu butuufu, era n'okakasa era n'omatira nti byonna ebisinzibwa wadde nga bisinzibwa, byonna bisinzibwa mu bukyamu, byonna bisinzibwa mu bukyamu. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava atujjukiza obulezi bwe gye tuli,
n'atulagira tumusinze yekka. Okiwulidde bulungi? N'atulagira tumusinze yekka. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba Allah azza wa jalla nti dhalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Mu suratul An'am aya ya namba mmeka 12. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala oyo nno ye Allah omulezi wammwe, tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako ye, omutonzi wa buli kimu, kale mumusinze era ye mukuumi wa buli kimu. Agamba Sheikh w'ekitiibwa tinagamba azza wa jalla nti ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mu suratul Baqara aya namba 21 agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti abange mmwe abantu musinze omulezi wammwe oyo yabatonda n'abo ababasookawo musobole okumutya. Okiwulidde bulungi? Amakulu bwe munaakikola ekyo kyokubeera nti mumusinzizza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala omulezi wammwe mujja kutuuka kumutya. Okiwulidde bulungi? Era mujja kubeera mumutidde owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti n'atugaana okusinza ebitaatutonda. Okiwulidde? N'atugaana okusinza ebitaatutonda wadde okuba nti byebitulabirira, wadde okuba nti byebivunaanyizibwa ku bulamu bwaffe n'okufa kwaffe. Era n'abuuza abo abagugubira ku bukafiiri ne babisinza. Wano Sheikh kyategeeza nti abagugubira ku kubisinza babeera bakafiiri, era ekyo kye babeera bakoze kibeera kya bukafiiri, era bukafiiri. Okiwulidde? Era bukafiiri. Okiwulidde? Kati kyatugamba wano Sheikh barakallahu fiikum. Naam. Era n'abuuza abo abagugubira ku bukafiiri ne babisinza bamulage ekintu kyonna kye byatonda oba ensonga endala yonna eyingira mu magezi amalamu eyabasikiriza nebagwanyisa okubisinza. Okiwulidde? Nebagwanyisa okubisinza. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Okiwulidde? Mu suratul Rum aya ya namba mmeka 40. Agamba kiwo ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah agamba nti Allah yoyo eyabatonda, oluvannyuma n'abalabirira, oluvannyuma yabatta, oluvannyuma n'abazuukiza. Waliwo ekintu kyonna kye musinza ekisobola okukola ekimu ku ebyo amakulu. Waliwo ekintu kyonna mu ebyo bye musinza ekisobola okukola ekimu ku ebyo amakulu Allah subhanahu wa ta'ala byamenye. Okiwulidde bulungi? Byakola ye nga ye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala afunikiranga. Allah agamba nti yasukkuluma ku ebyo byonna bye bamugattako owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yeyawukana. Okiwulidde bulungi? Waggulu nnyo ku ebyo bye bamugattako byonna owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi as-samawat. Okiwulidde mu suratu Fatir aya ya namba 40. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti bagambe nti abange mumbuulire ebintu ebyo byonna bye musinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, mumbuulireyo kyonna kye byatonda mu nsi oba birina omugabo mu ggulu. Okiwulidde bulungi? Oba birina omugabo mu ggulu. Naam, birina omugabo gwonna mu ggulu, birina omugabo gwonna ku kutonda okwa Allah tabaraka wa ta'ala kwe yatonda, birina obusobozi bwonna ku kutonda. Okiwulidde bulungi? Nga Allah azza wa jalla bw'alina obusobozi ku kutonda.
ku bitonde bye byonna nti ye yabitonda. Agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti n'atutegeeza nti ebyo byonna ebisinzibwa ebitali ye amakulu ebitali Allah tabaraka wa ta'ala tebisobola kutonda kintu kyonna, wabula ate byo bitonde ebyatondebwa obutondebwa. Yagamba jalla jalaluhu nti والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. eri سورة النحل aya namba 20. agamba Allah tabaraka wa ta'ala nebyo byonna bye basaba ne balekawo Allah tabaraka wa ta'ala tebirina kyonna kye byatonda, wabula ate byo bitonde ngabbo. bitonde ngabbo. amakulu bitondebwa butondebwa, nabyo bitondebwa butondebwa. Okiwulidde bulungi? Kati kyannaku nnyo ate oluvannyuma lw'okubeera nti Allah tabaraka wa ta'ala atonze bitonde. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala amaze okubitonda ate abaddu ne babiddako ne babisinza. Okiwulidde? mu kifo ky'okusinza oyo yabitonda ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti bijjudde obukendeevu mu mbeera zaabyo zonna. Ebiriwa ebyo abaddu bye basinze bitali Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde bulungi? Sheikh kyakulaga wano nti bijjudde obukendeevu mu mbeera zaabyo zonna. Okiwulidde? n'atandika okumenya obukendeevu Sheikh hafidhahullahu ta'ala wa jazaahu anna khairan. Okiwulidde bulungi? Agamba ati agamba bifa, birwala, bitya, byerabira, bisobya, bikoowa, byebaka, byeraliikirira, bikaddiwa, byetaavu, nsonga kugamba tunulira bino Sheikh byamenye byonna bitunulire. kullu hadha naqsun. ebyo byonna mbutuufu bukendeevu. Okiwulidde bulungi? Kati lwaki twandibadde tubisinza? Bukendeevu obwo bwonna Sheikh bwamenye obujjudde ku ebyo byonna bye basinza ebitali Allah tabaraka wa ta'ala. Kati Sheikh kyabuuza wano nti nsonga ki eyawewula obwongo bw'omushiriku n'abisaba n'alekawo omutonzi omujjuvu mu mbeera ze zonna? Nsonga ki ddala? Okiwulidde bulungi? nsonga ki ddala? Nadda ku bitonde ebijjudde obukendeevu ate n'atandika okubisinza n'alekawo omutonzi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala omujjuvu mu mbeera ze zonna. Naam, nga kamaaluhu mutlaq. obujjuvu bwe Allah tabaraka wa ta'ala bwankomeredde. obujjuvu bwe Allah tabaraka wa ta'ala bubuna embeera ze zonna ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala fi rububiyatihi, fi uluhiyatihi, fi asma'ihi wa sifatihi, fi sam'ihi, fi basarihi, fi ilmihi, fi qudratihi azza wa jalla, fi uluwihi, fi jami'i shu'unihi. mu mbeera ze zonna ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kamilun, mujjuvu ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla. Okiwulidde bulungi? mujjuvu Allah tabaraka wa ta'ala. Era yekka atendebwa n'ekitiibwa al-kamalul mutlaq, obujjuvu obwenkomeredde, obujjuvu kugamba obutali limited, obutali bukomeke nti mujjuvu mu kino mu kirala si mujjuvu. Nedda n'akamu n'akeddagala, wabula mu mbeera zonna mujjuvu ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti ye minzaani ya kika kyeyo gye yeeyambisa ani omushiriku, ani ono abeera asinzizza ebirala ebitali Allah tabaraka wa ta'ala. Sheikh kyabuuza nti minzaani ki eyo gye yeeyambisa okwenkanya omutonzi n'ekitonde kye? minzaani ya kikula kyeyo? Naam. Sheikh n'agamba hafidhahullahu ta'ala n'asaba omutonzi obugagga ate n'abusaba ne kye yatonda Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde? N'asaba omutonzi obulungi ate n'abusaba ne kye yatonda, n'akiteeka mu ndabika gye yayagala ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde? Agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti ddala oyo akola ekyo musiraamu wadde asaala, amakulu wadde nga asaala,
naye ng'ataakola ebyo ddala ddala oyo musiraamu. Agamba shekhe Allah subhanahu wa ta'ala yabuuza nti afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Naam, afaman yakhluq kaman la yakhluq afala tadhakkarun mu suratu Nahl 17. Wakiwulidde? Agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti abaffe atonda wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tabaraka wa ta'ala. Wakiwulidde bulungi? Kati abuuza nti atonda afaanana nga atasobola kutonda. Abaffe temusiriikirira amakulu ne mulaba obuyitirivu bw'obubuze n'obubuyabuya bw'okusinza ebitasobola kutonda. Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa nti Allah subhanahu wa ta'ala n'atugaana okubanga abakafiiri abo abakakasiza ddala nti Allah jalla jalaaluhu ye yabatonda, ye mufuzi ow'okuntikko, yakyusakyusa era yateekateeka embeera z'obulamu bwabwe zonna, yabagabirira. Naam, kyokka ate bwe batuuka mu kusinza ne bamulekawo ne basinza ebitaatonda, wadde okuba nti birina kyonna kye byatonda mu nsi wadde mu ggulu. Wakiwulidde? Mu nsi wadde mu ggulu. Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa nti ebitabalinaako buyinza bwonna, ebitasobola kubagasa nga babisinzizza wadde okubakosa nga tebabisinzizza. Okiwulidde bulungi? Allahu akbar. Saba Allah tutaase naye ebintu. Allahu akbar. Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa nti ne babisaba obulamu nga nabyo bifa. Tekyewunyisa ekyo gwe wamma gwawuliriza, bw'okiwulira ekyo oba bw'okimanya nti bwe batyo bakikoze tekikwewunyisa. Agamba Sheikh ne babisaba obukuumi nga nabyo bitya, ne babisaba obugagga nga nabyo byetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala, ne babisaba okubamalira ebizibu nga nabyo bijjuzza ebizibu. Bwe batyo ne bakaafuwalira omutonzi waabwe era ne batagasibwa ku kukkiriza kwabwe, kwe bakkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi, omufuzi, omugabirizi era omukyusakyusa w'embeera zaabwe. Okiwulidde munnange? Barakallahu fiikum. Kati nno nange nfundikira nga ngamba nti fahadha huwa tawhidu rububiyya. Oyo nno gwe bayita tawhidu rububiyya, okwawula Allah tabaraka wa taala mu bikolwa bye. Alladhi yastalzimu tawhid al-uluhiyya, oyo abanja. Naam, oyo asindika omuntu ku tawhid al-uluhiyya, kukwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kusinza. Okiwulidde? Kukwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kusinza. Falinantabih ya ikhwan, abooluganda twetegereze. Falinantabih ya jama'ata al-khayr, abooluganda twetegereze. Okiwulidde bulungi? Abooluganda tuzuukuke, abooluganda tulongoose. Hadana Allahu wa iyyakum. Allah tabaraka wa ta'ala tulungamye nammwe abalungamye. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Omusomo gwaffe ogwaliro biidhnillahi tabaraka wa ta'ala bwe gutyo bwe gugenze insha Allahu ta'ala. Barakallahu fiikum. Omulundi oguddako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tujja kubanga tukwatagana ate n'omutwe gwaffe omulala insha Allahu ta'ala ogugamba nti obubuyabuya bw'omushiriku. Olwaliro katukamao insha Allah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebyo bituwulidde. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu